Kamera eno nga leero lwakutaano kamera eno gye ntunudde mu luso ndaba ekituufu okimanyi wabula ettooke ligenda kukulakira likuli wano ofunye akasusu ettooke yalijjeewa nkugambye waliwo omukono gwa sitaani omuwanvu gwe gumuvujjirira tegulabika. Luso abadde alina engatto bbiri nga zonna za lubegi. Luso alina amasuuti amapya ge tutalina ate ffe bahonalebo kitegeera atanze okufuna akasusu tava mu ssawuni abalina n'emirimu abadde ali emmere ya 13 maama obubugagga kika kyozijjeewa abantu tetumanyi kubanga abadde afusala enviri za 3 nga ne saluni zagendamu tuzimanyi emmere gyali obadde onyo 8 si n'emmere ya 14 maama ezo engato ez'emitwalo 3 wazijjeewa kyogamba ensi teraba. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Weewaawo mbanirizaako mwenna abalabi baffe aba Magala TV mukola kyamaanyi mwenna okwetoloola ebitundu by'eggwanga. Erinnya nga bulijjo Simple Steven with a simple profile tuba tuyingiddewo okubaweereza nga bulijjo. N'olwaleero nina omukulu gwe mbaleetedde olwaleero mu studio tubeeko oba oliawo bye tukubaganyaako ebirowoozo bye tumanyi ne bye tutamanyi tujja kugenderaawo. Gwe naali ku Magala TV kugamba bugambi tulakkalira. Mukama wange nsanyusa okulaba. Alhamdulillah nsanyusa okusinkana. Saba ombuulize ku balabi baffe aba Magala TV bategeere tulinaani okuvaawa. Abalabi baffe abatulaba namwe abatuwuliriza ku Magala TV asooke n'ekiramusa ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bannaffe obuyi buli bamukomba mudaali omukama mulungi zembeera ze weewaawo. Amannya nze Abdurrashid Serunjoji omugave songa ate embeera y'ebyobukulembeze nze n'erinnya lya Piraawayo kya mu kalulu akajja ka 2026. Nsanyusa okubalaba n'okubawuliriza baganda bange. Piraawayo kya. Piraawayo kya. Erinnya eryo walijjeewo. Nkyavudde ku kyo kuyita Piraawayo kya. Erinnya eryo Piraawayo kya linnya ly'amaanyi nze kisentebesebwa aba Piraawo. Olya Piraawayo kya yayita ne ku mwenda abaayo kya. Buli ssaawa abaayo kya oba olyawo ng'entamu ogiwulira nti etunda omuceere ogwo abamufuna mpola. Era twasalawo ne tutuulanga abakola omulimu ogwo ne twerondamu ssentebe era nga nze ssentebe wa Piraawayo kya mu ggwanga Uganda. Okwetoloola eggwanga lyonna. Naye nga omuceere ogwo guba gwa layisi nga gutuuka ku bantu baffe abawansi abatalina kyakulya. Oli musajja w'amaanyi kubanga obeera ng'oliisa eggwanga lyonna. Noza muwulidde ssentebe Piraawayo kya ssentebe w'Abapiraawo bonna mu ggwanga. Era bw'olaba atunda Piraawo ng'ayita eyo bw'akuyisa obubi omanya ofisi yange taata direct ssentebe tuli naye ogambye okuva mu Kawempe mu bendobendo lya Kawempe North omubadde omugenzi Segirinya Muhammad. Yes. Mwe bamulekwa essaawa ya leero. Tuli bamulekwa takkiriza Allah yatugerera. Etuviirwako empajiruwage ye Kawempe. Yes. Awo ne we tugenda okusinziira nno olwaleero okunyumya ku nsonga z'e Kawempe. Sebo. Twalabye wano ekibiina kyaffe kya National Unity Platform ekyagalwa ky'abantu nga kigezaako okunoonya omusika omubaka omujja agenda okubeera nga asikira muganda waffe Honorable Segirinya eyavudde mu bulamu bw'ensi. Naye twalabye nga processes zonna zatambudde bulungi zonna tubadde tuzigoberera ku Magala TV. Era kaadi tulabye nga yagabiddwa. Naye oluvannyuma lw'okugaba kaadi tulabye ate kati okweyawulamu kutandise. Omukulu abadde atembeeta omugenzi oba personal assistant we essaawa ya leero yalangiridde agenda kukola ki? Kwesimbawo. Abantu bangi nnyo abadde mu process eyo ey'okulondako ani asaanidde n'agwanidde batandise okulaga nti bo bajja tebakkiriziganya na kyavudde mu bintu ebyo.
ate nga tulaba nze ndowooza nga nze mukulaba okwange mwami Ruswa y'omu ndowooza yandibadde abeera ku mwanjo okubeera nga akiikirira oba Adam bigere bya muganda we Honorable Segirinya. Naye ate kati obudde bwa leero abeera nga enjawukana yazzeewo nga buli mumu akkiririza mu kike. Gwe nga gwe munnakawempe kino olaba kigenda kukosa kitya akalulu ako kulaba nga ekifo ekyo tekiddamu ate kuva mu mikono gya Luda Luvuganya okugenda mu mikono gya NRM. Bismillah. Kansooke ntwalemu akadakiika omukadde waffe yafe okutuvaako Segirinya, a moment of silent nganze mujjukira wakitiibwa Allah amusaasire yonna gy'ali. Mulimu abagamba waliwo ebibuzo bye batubuuzanga mu secondary school eyo abasomanga ku CRA ne bakugamba dead are not dead, discuss. Bagamba bafu tebafa. Naye nzikiriza nti Segirinya yafa naye teyafa. Wamuziika naye nkikakasa omwoyo gw'omugenzi guli mu bbanga, gulaba bannakawempe okweteekateeka kwe balimu wakati mu kusikira ekifo kye atulaba ffe tukimanyi. Kitegeeza munyiivu. Omuzimu ogwo guyinza okuba minyiivu tegiteredde. Bamulimu abatandise okwambala empewo za Segirinya zitandise obbalinnya ku mitwe nga beeroosa. Otandise obbalaba naye osooke tuveeyo. Kawempe mugiraba eri sensitive nnyo. Kawempe yaviibwako omusajja Naggwano ebyobufuzi by'eggwanga Uganda ate erya Ntama. Era Kawempe eyo yali yavuganga constituency zonna ez'eggwanga Uganda ng'ezitwala saketi, nyinza okuyita saketi mu byenkulaakulana. Olw'omugenzi oyo yatuvaako. Era wallahi tusabira wakitiibwa Allah asaasire buli musika asuubira okwambala engatto ezo eza Kawempe North. Ffe tubalaba nga bakulembeze. Kaseera kabulayo katono tudde mu kabbinkano. Naye ng'oggyeko ebyaliwo mu Nuupu toweteekanga tugendanga mu mazina g'enkima ng'otya emikiro okukukoonako. Bakadde bange bonna abayingira amazina g'entebe eyo bagayingira bakimanyi. Era nga repercussions bazimanyi. Naye wakitiibwa Allah se mwewa Mukama ke kwaba bakkiriza nti mu butuufu atuwangudde yoono ne badde mabegawe. Ate Allah nkolumira nnyo omuntu yategeera ekintu ekyo nti ngenda kwesimbawo ku kadya Nuupu n'oyingira amazina g'enkima. Ate no ebivaamu n'otandika okwogera ebitakwatagana. Ebuno kabonero ka bonnanfu singa ffe abasiraamu. Bebanji otandise. Abasiraamu kulayini eyo yonna abeesimba abasinga baswahaba ng'oggyeko ono yasiraamuka n'ekigendererwa. Era ndooza mulaba obubonero bw'abannanfuusi. Yasiraamuka ategedde Muhammad agenze, nze Muhammad ow'okubiri. Amango ago ne yeebatiza erinnya Muhammad. Oli kupi ew'omugenzi. Ndi kupi ew'omugenzi. Ffe tukuze n'omugenzi wakati mu kujjanga mukula mu by'obufuzi. Nga tuli mu kasomero keekamu. Twalinga mu akademi y'emu n'omugenzi. Naye omukulu Ruswa azze luvannyuma yagiraba ekoledde. N'alippira mu kalulu katogikwatako n'omugenzi twalinga bumu ng'alina ttiimu ey'amaanyi eri solid. Twali mu akademi y'emu. Lodi Mayor mu lodi waali ne tujja nga tukula tutyo ne batandika okutegeera Segirinya yaani. Segirinya omusajja abadde akugamba nsobola okulya omuwula gwa ffene n'ensigo yaamu era muzze mulaba talina kyatakoze. Naye nze ŋŋamba byonna abikoze Allah yali yamutegekera ekyo. Omanyi tofuna kyolina funa mu bulamu bwo ofuna ekyo kyolwaniridde. Kituufu. Segirinya alwaniridde obubaka ng'ovuddeko bano ababuwalampe abafunyewo opportunity. Yabulwanirira from day one, from zero level. Ne bano aba opportunists balina kigwanyizi bo babaze nti ono kaafudde nze nsobola. Tosobola kusobola nga toya Segirinya. Era ffe tusubira ono gwe bawadde kaadi ono Bwana Nalukoola agenda funa challenge y'amaanyi.
naye ate alina okubitinga challenge kubanga oluusi atugamba nze sinze Seggirinya nange nnina ebirungi ebinnimu katwetegese okulaba ebirungi ebiri mu Nalukoola bannakawempe. Ogamba otya nti Luswa tasaanidde batakoleredde ekintu ekyo nga abaddewo okuva ku dde wano? Anti bw'osula mu garaji okera ovuuma lwakuba osuze mu garaji. Kati bannakawempe bw'osulanga mu garaji tokeera kubanga nti ovuuma naawe ofuuse emmotoka. Bwana Luswa empisa twazirabye wano yasoose n'asiwuka empisa Mbakamabe. Bakuwadde kaadi banno basajja bakulu bakusinga ku myaka bagamba tulalinze behind omuntu bwati ate ggulu okuba nti munnange obadde olina kyonoonya gwe n'ogenda contrary to what the party is saying. Kitegeera so mu mbeera efaanaganako bwetyo nze ndaba tagwandi ate nze namubalabirawo nabagamba mujjukire kiripu zange ze twakolanga nembalaga omuntu ayokya nembalaga nti ono olabanga odduse ku batayirizi ng'ate otugamba okyuse kitegeeza ebikolwa byo biba bya kinnanfuusi. Yatandise n'okuwaayiriza ntandise omuwookinga ate ebikolwa by'omunnanfuuzi yeekaza okugamba mpola mpola agenda asebengerera asse future ye eyo political baba badde bamutendese fine abadde PA mulungi mwogezi abadde PO akola emirimu gy'omulungi nga tetumanyi kinno kana ak'obulugube mwekali ak'omululu ekyo kyo kitwala ffe nga ababadde bawangala n'omubaka omubaka abadde nga alya n'oyo tutandise okuteekawo question mark kubajjukira nti omubaka alina byeyaweebwa ebyayitibwa obutwa kati ate buli wobeera n'omuntu ow'omululu ng'otambula naye bingi betusuubira bisobola okutuukako basobola okuyitiramu omanyi omuntu w'omululu aba mwangu wa penetratinga kitegeeza tutandise okutandika okulaba obunafu omubaka bwe yakola yalondo PA nga tamaze mutunuulira yavuga emmotoka nga tatunudde ku namba plate PA waffe mugenzi Allah musaasire nti gwe yakwasanga ebitabo yalina omululu era tugulabira kati era owekitiibwa president Kyagulanyi ate ogamba ebikolwa byammwe tujja birabiranga mu mbeera zammwe gye muwangaalira katutandise okulaba sigino njagala nkubuulire bino wammanga omukulu yabadde yasooka n'asulako mu Keti Farao eyo Keti Farao nga tanneegatta ku Seggirinya waliyo embeera ze ez'obuntu gye bwe yawangaala Seggirinya yamutandika omukwatako ng'ategedde manyi yali mutimbi wa bipande ekyo kyo niwe jja wano mumugambe yasooka n'atimba yali mutimbi mulungi nga omuwa eŋŋano atimba bulungi ebipande ebyo bibinywera era ng'abiteeka waggulu ogwo n'omulimu we yalaba nga omubaka ono asobola okugukola n'atandika omumusembeza nga buli kipande ekyatimba ng'olaba kinywera ku kisenge kitegeeze katwalabanga eŋŋano tebbibwa twawanga abantu ebipande ng'olaba abantu oluusi bakuliita n'obuwunga ne bakuliita n'eŋŋano kati sigino z'ono yazzanga eŋŋano naye yali musajja mugezigezi nti eno efisseewo omubaka eno efisseewo bino bipande ebifisseewo yagambanga ebipande nga tabigabira ba opponent awo muwa credit naye ajja agenda omubaka amusembeza tutandika omulaba adda atandika okuwangalira mu kyebanda awo atandise okuba mubaka agenda amukyusa tulidde entebe y'obwaki we yali awanga oli yali kawempe ki yali kawempe Keti Farao oyo kawempe 1 ng'omuluka gye yalinga asula kakati wamala okukwatamu ettooke bamutadde ku musaala gw'obwemupi najja n'apangisa ekyebando nkulayira Katonda eyantonda abadde ali emmere ya 3,000 14 ewa Naalongo waliwo Naalongo za Lwangu ali awo ekyebando mwerisa nga gwalyako emmere nga tasukka mmere ya 10,000 n'atwalirako akananasi kanusu 5 naye kati w'otunuulira omuntu okumanya omuntu omululu mubi tosobola neombuuza nti akola mulimu ki bw'oŋŋamba nti nosereza PA zikyakola oba omuyambi babasigala bakyamusasula abo nyinza okwagala okuwabulwamu bawo omugenzi abadde akuweesa omusaala bw'ava mu bulamu bw'ensi awabeerawo gaapu y'omusaala gw'okubanga gutandisa okukola ki okweveera ate nga alwalidde ebbanga olowooza ki ekiri emabega wa Luswa okubaala ng'afuna amaanyi n'agamba emabega wa Luswa waliwo kaadi eganye ngenda kujja emabega wa simanyi g'abantu simanyi g'abantu mulungi nnyo mu kamera Katonda yamuyamba na ekitabo ky'amawulire ekya Seggirinya yakisigaza buli namba agirina kakati akagugu k'ebitabo akalimu amawulire
ako yakuulita nako ng'ogyeko bino byatandise ambulance zatandise okulwanira naye akatabo k'amawulire omubaka buli mubaka contact gye yalinanga ow'amawulire eyagirina yo credit tugimuwa mulungi nnyo mu mawulire era bamuwulira naye kati obwana luswa saawa zino nga bwafaanana omukono gwa sitaani gumuli mabega omukono omuwanvu gwa sitaani gumuli mabega era kati gwe gumufudde bwe gutyo alina ssente gyazijje mu nnaku zino ng'omugenzi afudde ensi yonna yeewaawaza obadde oyambala engatto ng'egwa n'olubege ng'ogitambuliramu emyezi 3 kati alina zimisonso mwalabye mwabannamawulire mugimanye ekooti ye eyakawembe eno ya square eyabadde tagitya nga buli omukwata coverage abadde ayambala essuuti egi naye kati alina obusuuti bwa papo obugatta akuba buno bumasavu omulowooza amaanyi ga sitaani sige gakola awaliwo omukono ate ffe tumanyi sente gye ziva naye bannakawempe mbalabula omuntu walyanga ebigambo bye tumwegenderezenga nnyo yatandise okuwayiriza famire y'omugenzi omugenzi yamuloosa omugenzi yasuse kuloosa seekawe nze nabadde seekawo omugenzi mwena mukimanyi bannamawulire nga mu dduwaze zonna nze gwe mukulembeza nze mando ya Segirinya nze muntu gwe badde ina okusooka okutuukirako oba kitegeera naffe atuloosa neffe Katonda atugamba ashirikul asgar eyo waliwo shiriki goyinza okubanga emyoyo gy'abagenzi gikuloosa gyali gindoosezaako okwesimbawo ninange singa nagenda ntino ntandise okutaputa ebiroto nange naliyambadde engatta ezo sinti buli aloota era we gyamuloosa ne tumulaba yatugamba gyamuloosa ne tumusanga ku ntaana ekaddugala natandika okukolerayo byeyakolerayo kati nga nze seeka netegeera nti nono avudde mu busiraamu kubanga amasimu gatandika otukubibwa nga ffe abakulu naye nga gwe seeka ekintu ekyo kiraga kiddala omukulu Luswa kye yakola kubanga twamulaba yagenda ekaddugala olwatukawe bati bagenda direct ku Kimalalo nga tebabuuziza muntu yenna kakati bwana Luswa ajjukira abadde ye Alex okugenda mu ssabo munaye tekuliiko myaka eyamuloosa n'amugamba genda okwate ogenda olime ku bijja by'omugenzi omupya yeyamutomeza basi mbadde simanyi nti alimu kalogo kalenzi ffe twabiraba twagamba abo bonna ababadde ku maiti y'owekitiibwa honorable MP eyakafa bonna baava mu busiraamu kwaliko atali musiraamu yali Bagonza Thomas honorable Bagonza Thomas oyo namusonyiwa kubanga kansala namusonyiwa kuba namulabanga byagendera tutabitegeera naye ate ono kwaliko abasajja abasiraamu abasobola obbawa ku irimu y'okukyalira abafu abagenzi tusabira basabire tetugenda kulaamiriza ku ntaana zaabwe ate kyemmanyi nti oyo omukulu Luswa yalekayo eddagala basimba eddagala ku malaalo ago abavaayo nkukakasa balina kye baatugamba gwokyalira otya omuntu omufu ali fresh ekigendererwa asaba bubaka wamulabanga engalo azikola ati yalinga asaba bubaka nti obubaka bannange jangu ntaase lwanirira olaba omuzimu tegwakuwa kaadi omuzimu gwenyini gwagana omuwa kaadi ninga yakeera ku maca ng'ensi eraba natandika ebyekirogo enkula ya sheitani ng'osaba omufu yeetaaga ssaala ate gw'osaba mufu so mu mbeera ezo nabagamba oyo yasiramukira Nairobi era okusiramuka gozira saakutegeera nze ndi ku likodi okusiramuka kwa mukulu yasiramukira dye Nairobi kubanga yaliko ku TV yamu ne bamubuuza ogenda kikola otya nga yegwe Alex ko ye muninde sawa yonna waliwo ekikola ki kakati alina seeka waliwo seeka yamutwala e Nairobi naye nga y'omu ku baseeka era alina y'abaseeka ffe gye twali naye nga mugenzi tannafa yali mukwano gwe nnyo nga naye amuggyako irimu naye irimu nga ayinza okugamba salaamu bagikuba batakuba yatwebuuzangako basaala batya ne tumugambe nti osooka n'ofuna wuzu ebyo twabimuyigirizanga naye we yabikopa naye nga tannasiramuka atulabanga ye twakolanga twajjanga mu kamera nakatusabira Segirinya mu Lwarabu nga bimunyumira naye awo wennyini yali tannasiramuka nga nenniya tannagireeta kati ate omugenzi amala kufa n'olyoka osiramuka kakati awo tukubira seeka w'e Nairobi atulimba kuba yali kyaliwe nti omukulu oyo nze yamutooza ki bamuyita Muzaffaru
Muzaffar omukulu ono yazi omusiramu muladi yawangalya nairo shahada shahada kasitoji kakasa ku lulimi luno wallahi waka kati wako obusiramu kasitoji atula okusiramu kasiye action je tuvumirira era ne yamutoza shahada tetusobola mujja ka hadithi wabula yali atoza boba political shahada shahada y'ebyobufuzi gundi afudde ntoli awo shahada bantu merinnya neche manyi wirukapu ye kyaliko nchiddamu wirukapu y'omukulu ati akambe yadduke misindi mwagezaako okwagala omutoza na twagezaako kwagala nchikati otodde Nairobi kakati biri bite ebintu ensonga za abantu ba wansi kyoka omuntu akyali kakantu okutatola shahada omuntu akyali anti kati wuliriza feshade erina emitendera wogenda n'okwata seeka najja n'akwatuza ennyukuta ezo okyageda a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah alhamdulillahi rabbil alamin n'ogamba nti ngenda kukwata nsome shahada njatule n'olulimi lwange tewali asinzibwa ye na okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabi Muhammad mubaka we oteeka okubanga ekiddako byonna ebiddirira olina bikola bituukiriza shahada egina ebirungo yatula omutima gwo nga gutegeeza ekyo omubiri gwo nga gutegeeza ekyo fe abasiraamu be bayamba ne batujja ku birukapu zaffe nga tuli bato tetwayita mu pain niyo manyi kye bayita akambe k'obukulu nga tebakusanyalaza kwegamba omala otola shahada kirizagaana olina okugenda ewakiso terms and conditions do apply olina okugenda ewakiso bajjeko wirukapu obusiraamu al-islaamu nadhifa obusiraamu buyonjo fe tosobola kusigaza wirukapu ng'oli musiraamu se kyabulabe nnyo n'otambula ne bwana mukulu nga wirukapu zonna ozimanyi omukulu ayinza oba yagikolera Nairobi kugambye atya akambe omukulu atya akambe oli musajja waffe tubyogera ssebo mutuwangadde naye omanyi omuwangala mwenna niwoba omuntu mugenze mukabuyonjo mwenna abasajja nga mufuyisa mwenna era mufuyisa kulayini n'ogamba ono ye akyaliko wirukapu tannazitereeza omukulu teyatereeza nsonga ezo ne Allah amusaasire agende kati ate waliwo ensonga z'obukulu osobola okikola in a medical way ne bakusanyalaza naye ffe abasiraamu tetutera kusanyalaza ebanga mbalu olina okakasa omutima gwo nti oli mwerufu mubiri gwe gutegedde Allah n'ensusu zonna ne tuzitereeza eyo eddiini yaffe kati tulaba olutalo olugenda obeera mu kalulu k'ekawempe etaata mwe bannakawempe ekizibu kino mugenda kikola mutya okulaba nga temweyawulayawulamu kubanga tusigaza wiiki mbale akalulu kagenda kubwa nga 13 munnange nkubulya akalulu k'ekawempe kangu nnyo kyokka ate omukulu ye bamusindise wuliriza omugenzi yagambye olina okugenda mu kalulu omugenzi tannamusindika mu kalulu k'ekawempe taddamu nakubwayiriza mpewo za Segirinya tezinnamulinnyako empewo za Segirinya zaali linnya alina abasajja baabo ku lusegera abaasoma baganda be waliwo omuganda wawadde awangalira e Bulaaya yajja n'aziika oyo zaali linnya oyo alina bakyala baba badde baasoma lwaki tezaali nnyabo oba kitegeera Segirinya empewo ze zaali linnya mu line of succession musaayi gwe oba kitegeera singa Nagirinya abadde mukulu zaali linnya oyo naye tebakugamba nti nga bwe nkugambye nti bw'osula mu gala gitokera ng'ovuuma talina mpewo ya mulinyembo yagala kwesimbawo so mu mbeera eyo ye nakigwanyiza abala ttooke kyogamba Muhammad Ruswa kino kirina kye kigenda omukosaamu wowe Allah musaasire era nze mukaabirako Maulana yagudde mu ngatta embi oli bala basajja bakozesa ne bamala ne bakudampinga these are political condoms bagenda kukozesa bakusuule ku myaka emito bwana mukulu oyo taweza myaka 3 okitegeera Segirinya gye azeerandisa from MP from Rodica yasooka najja n'avuganya kuba MP ebisanja ebi nga bwagwa naddeyo n'avuganya ekya Road Council n'akikima olaba omuntu alwanirira ekintu Allah kyamuwadde bwamala okukima ekya Road Council naddayo n'awalampa entebe ye ng'engato zitansa ommutuuka najja n'atuweereza ng'omubaka gwe mbulira nti nno gwe baali bakulonze kuba chairman w'oluzzi mu kitundu mw'oli abadde akyalamuza kwa council abadde akyalamuza fine okubeera anyone can be a personal assistant gwe naawe osobola okukeera enkya ne ngamba kati gwe mumyuka wange nkwatira ensawo ng'oli mwogezi mulungi oba kitegeera so tekitegeeza nti nno alongoose nnyo omulwadde ate yamusikira oba kitegeera so mu mbeera ezo
ne mu kulongoosa obadde okimanyi nti nono kisesa mu ddwaliro abadde tajjaayo nnyo ne mu mawulire alaga abadde ajja nnyo mu ddwaliro eddwaliro libadde mu maŋŋanda na maama oba okitegeera nga ye opportunist abaza nga ne ssente z'amawulire babadde nga bamuwa ssente z'amawulire nga fe atusolooza kale mugende mu mawulire mwogere ku nsonga eziri ku mugenzi ye n'asalawo waba atuyita ffe nga abaseeka tusabe ate fe atusolooza naye nga ssente azirina oba bukuusa ki era nze mbala ya Katonda yankola nti abagenda okulaalinga behind omubaka oyo yeefudde omusiraamu wallahi we mugwanga eryo lyato lya Nuuwa weli batomezanga ffe temutukaabirira mugenda kulinnya eryato lya Nuuwa gye liba n'abatwala mmwe mumanyi omupulezidenti yabalaze nti tuli wano ate mwe mugamba mutambula paralero the president yafuye wiso n'abagamba Nalukoola mubawadde twalabye ne famire abamu ku bakyala b'omugenzi n'abaana bonna kati baali ku saidi eya Nalukoola balabye amaanyi gye gali obuyinza buli mu mukono gya Nuupu omukyala yali atandise okuseerera omukyala bambi omukyala oyo si mulungi mu bigambo bye by'Oluganda tannalunyweza naye yali atandise okuseerera naye yali muwulize abaamutuukira ne bamugamba owaba n'awuliriza bambi era nsanyukira nnyo omukyala wa Sseggi n'ekikolwa kye yakoze ekyo ekikolwa kye wakoze n'omugenzi kwegamba agenda musanyufu ku kye wakoze kuba kye kibiina kyayagala abadde ayagala political party ye nga yenyumiriza mu Kyagulanyi kati ate ggwe otugamba obadde PA we ng'omanyi ne porogulaamu ze empewo z'omugenzi zigamba Nuupu ate gwe tutwala walala bino ebindaazi eby'ebitaano kujja kutuvuza gy'otuzza ffe tetugenda kulya bindaazi bya bitaano fa n'agandaazigo ffe nga bannakawempe ate mulungi mu mawulire obadde okimanye omukulu oyo azannya omupiira ku mawulire naye nga teguliyo wansi kati bannamawulire be batunda oyo bannamawulire mukoze kinene nnyo okutomeza bannakawempe batugamba oyo kawempe nsalawo eti kubanga yasobola okwambala engatto z'omugenzi wansi mu miruke omwenda tebakulimbanga nti luswa gyali luswa mmwe mu mutunda ab'amawulire tebakulimba ni muluka gwange ogwabo bwayisawo gyekiikirira babadde bamanyi mugenzi okitegeera ne kakati akosa opportunity ti amawulire agalina mulimu bakyaliibe kyonna kye baagala tuwulira ekyo bannamawulire mutuyambe temutomeza mmotoka nkadde bwana mukulu oyo luswa wootuuka wansi amanyi apenetratinga wansi nolowooza nti abantu bamwagala oba nfuna ffe tutegeeza nti luswa alina levu kwagwa ng'omuntu mulungi n'ebikolwa bye biki ebikolwa bye eby'omululu ffe bye tuvumirira ogwo mululu oyagadde okugaggawala ng'okyali naye ffe bannakawempe tukulaba ffe baddala ffe tubeera wansi mu bantu nkubuulira nze ndi kansala wa Bwayise wano byenjogera mmanyi nze ntwala zooni 9 obugambo obusembayo nga ow'amagezi omukulu luswa ntegeeza luswa bwana mukulu nga ntunde mu kamera eno nga leero Lwakutaano kamera eno gye ntunudde mu luswa ondaba ekituufu okimanyi wabula ettooke ligenda kukulakira likuli wano ofunye akasusu ettooke yalijjeewa nkugambye waliwo omukono gwa sitaani omuwanvu gwe gumuvujjirira tegulabika luswa abadde alina engatto 2 nga zonna za lubegi luswa alina amasuuti amapya ge tutalina ate ffe bahonalebe oba okitegeera atandise okufuna akasusu tava mu sawuni abalina n'emirimu abadde ali emmere ya 13 maama oba obugagga kika kyozijjeewa abantu tetumanyi kubanga abadde afusala enviri za 3 nga ne saluni zagenda mutuzimanyi emmere gyali obadde oli 8 si n'emmere ya 14 maama ezo engato ez'emitwalo 3 wazijjeewa kyogamba ensi teraba luswa nkulayira Katonda yankola yesigaza bbaga y'omukulu ffe gye tuli wansi wasigaze ate no wasigaze ensawo y'omukulu naye ya bitabo omujjudde ebitabo bya mukulu nze mbadde nkusaba programu yo yonna ey'omugenzi oba eri mu nsawo ogitwale Nalukoola bannakawempe basiimye ffe wegiba mizimu gyalirinnye Nalukoola kati kubanga walabye maama walabye abaana abooluganda abakyala bagambye byonna ebyali mu bitabo bya Sseginya programu ze tubikwasizza Nalukoola ekibiina gwe kituwadde ekibiina kituwadde oyo nze ate yakola ensobi singa obadde toyagala kujja. Eno ye
TV, okumanya we kutandikira.